kati ondowooza yatandikira okufuna embeera nti oba nti Sipapa njagala nnyo kubanga Sipapa yazanyanga music wange from morning up to evening bonga balwawo kuwuliriza kati nga kibaluma so nga nze ayimba obuki obulungi bannange ekintu ekirungi tukisiimibwe naawe nze sijja kulya tama Serena Bata yasooka kuba mulungi gyendi Serena Bata yanfumbiranga nga n'okunjoleza njoleza Serena Bata n'afuna okujja kayimba ng'alaba kawooma nze buladi nze singa nali njogedde ne mukama wange ne tukola kye twali tuteekeddwa okugamba naye nzikiriza nti byajjawo nsonga okuba nti bundi bwe nti nina byenjise naye omanya neddoboozi omise Calfamas yamani yakuyimbira akateeteeyi omuntu ayinza okwebuuza akateeteeyi kubatuulira bangi bayimbye akateeteeyi akako keekaliwa waliwo akayimba akayita okwagala okungi kwe ninayi beibe nkugulidde akateeteeyi olabise yo keka kayimba akayitawo yamani naye abangi we bagambira nti amaze kusikira rediyo ndowooza z'abantu bwezito tozigaana buli omu alina kyalowooza oba oli awo yes awo wennyini twasemba kulaba nga olina omukulu Sipapa musajja wange nnyo era nga ye muntu ya introducinga Calfamas as a brand mu industry era muwa respect y'amaanyi nnyo nga father wange y'amaanyi wakola naye nyimba mmeka twakola naye projects nyingi wadde ezimu zaafuluma official ku internet YouTube n'ebirala nakola kateeteeyi olimba lwe bayita munnange mukama tuzine where will I go oza nyimba projects nga 5 yamani so kyaliyo mu Sipapa entertainment Sipapa ndowooza saawa zino sikyaliyo kubanga nakula nali mwana n'enkula n'enva ewaka naye tekiŋŋaana kudda waka nembuuza ku bakadde si bwe kiri taata wavaayo lwa bizibu byamutuuka ate bizibu ate nagenda ova ewa Sipapa nga bino ebizibu tebirinawo ne byebamuteekako nga tebiriiwo yanze nzikiriza okuba nti byagenda otuuka ng'olwedde envuddeyo after 3 years ngende waka simanyi kigenda mu maaso nga simanyi oba barenovatinga n'ennyumba oba olujja baalusaawa nali mpuliza buuliza saaliwo nali abroad nga nina wendi naye saaliyo akaseera ako nali olwedde navaayo singa oli avaayo n'agamba nti bino yagadde kubyeganira mu kamera nti omusajja we bamuteerayo mwali mukyali wamu kuba waliwo agatambula nti mwali mukyali ku lusegere mwembi otambulangako naye butambuzi nga wavaayo kankubuza ekibuuzo bwe kiti nti wobeera ne mukadde wo n'ova ewaka waliwo ekikugaana okucommunicatinga ne mukadde wo newoba toliwo so ndowooza ekibuuzo ekyo kitegeerekeka nti nze nali navaayo naye nga twogera ng'omuntu yogera naye n'omubuuzaako nga woga nti let me say hi to my father okitegeera n'omubuuzaako ow'endongo kuba father wange wandongo oyo so nze saamanya nnyo bigenda mu maaso wantu eyo nze kye nali nsinga okutegeera nti ali bulungi yamani musical oyimiridde otya kati okuva bwe wavaayo saawa zino musical mbadde nina byenkwasaganya naye nasazeewo ne ŋŋamba let me bring a project waliwo project egenda mu maaso bagiyita mwana wa kintu gwe toli mwana wa kintu ffenna tuli baana ba kintu so project enkulu eriwo bagiyita mwana wa kintu era ke kayimba akapya ka Calfamas manyi nina abantu bangi badde bambuuza ebibuuziro olwaleero kayimba weekali so ndowooza yemboozi eriwo kati mwana wa kintu yamani so project yange empya yes nali natadda akayimba manyi tubeera ne challenge noga kanteeyo akayimba kusinziira ku trend eriwo oba nembeera naye this is the official oluyimba lwoga nti kati luno oluyimba olwaddala nga tuvudde mubiri nti mbuukidde wano covid n'ebirala just wali tuba tusaagamu ng'omuyimbi nti tolina kunyigirwa mu ttooke awo nyini sooka otubulire bizibu ki byozosanga okuva luwava eri oba okusinziira embeera bweri essaawa embeera yo ng'omuntu mukimanyi bulungi nti omuyimbi waba avudde ewantu bingi ebyogerwa ne bingi ebibeerawo era mu bwempiseemu tebubadde bulungi ng'omuntu omulala kubanga buli omu yandibadde anyumya ku mboozi emu obulamu bwayitamu naye tubadde mu bulamu bwa kulwana because abaali banwanise Ewa Sipapa baali bangi because bamanya kyendi nze nali muntu ali free buli omu naye nategeera nti abanwanisa bangi nentegeeza mukadde wange nangamba nedda
ekiba kiri bwe kityo sooka otambulemu ate nane bendali twasaganya ng'omuntu ne tukkiriziganya nze naye naye basigala bannwanisa so abasinga obungi bwe baba bakulwanisa bateekamu ebintu bingi sayansi abamungi so obulamu tebwali bwangu ku ndongo n'obulamu bwe tuyiseemu nze goolaba buganda wange obulamu bwe mpiseemu buzibu obulamu buzibu nnyo tetubonyeebonye mu ndongo wano ground nze sitori yange mpanvu naye kyeninza okugamba nti olina osigala ng'oli mugumu olina osigala ng'oyimiridde ng'omusajja ng'ogoba ekirooto kyo tewali agenda kulwanira blood ffe tuli bantu tuvudde mu families ezisika omuguwa tojja kuvaayo gaa nti mother oba gundi bonna batunuulidde gwe maama taata batunuulidde mwana nze mu famire yewaffe mama wange ne taata banzaala omulenzi ogwo kati oba okitegeera I think you understand nti gwe mulenzi mu maka mu maama wo ne taatawo so kati tuyise mu bulamu buzibu nnyo obulamu ne bakyali bange era nja kwebaza nnyo bije winter bambeereddewo nga sikola saagala bandabe embeera eyo mugimanyi obaddeko wakabi oyagala okutuukako ewantu newalala naye embeera nzibu ekyokulya tolya togenda kukubira buli omu omusabe emmere mukitegeera tojja kukubira buli omu nti munaye mpaayo kino nze emirimu gyenkoze muganda wange ate covid weyajja nekitabuka bwe nabo batudde waka nange ntudde jukira tubadde n'ennaku ziri nga tuzimba ekintu ekizimbe okinawo okituusizza kati okuva ku 2017 bala emyaka awo covid ngajjira mbeera yali eteredde neegwa kijja mitandika oyiriba nabo nebanga amafamasi bamuki kuba nze nagendako ebweru nekigaana nga naye wali abalwana abalabe baali bangi kati n'enzira ne tukwasaganya ebintu by'obulamu kubeezaawo obulamu kubanga omuntu yenna okimanyi tolina kuyimirira nga ggwe endongo si egenda okukubezaawo olina okukola investment n'abayimbi tebakimanyi so be tubaddemu tukwatagana obulamu tebubadde bwangu tubaddemu kubonaabona tubadde mbula niteliga osobola kubigamba jjagamba buli omu abyogera eba byogera bulijjo naawe abayimbi balimba naye tubeera mu life enzibu naddala omuntu alina ekitone first of all oba omanyi kyokola kati waliwo ebintu byoyitamu nga mubutuufu olina principle zo naye nga mubutuufu obulamu bwolimu buzibu ddala nga n'ekyokulya jjukira olina kamaama oba kabebi kakakubeererawo era nja kwebaza katonda nti katonda alwanye nnyo n'obulamu bwange alwanidde ddala ndinako kati yes oyogedde ku bantu abaali bakuba ebikono baali bayimbi banno baali bakulusegere ekyo bulijjo tokimanyi nti gundi balabe baffe bava mu nju ddala tolowooza nti gundi good life yereeranisa Sipapa entertainment nedda Sipapa yennyini yalimu abalabe olowooza lwaki tekyaliwo ekyo kyebuuze lwaki Sipapa tekyaliwo Sipapa teyali yamaanyi lwaki tekyaliwo yalimu abalabe era nga bayimbi neŋŋamba Sipapa oyo Sipapa mwagala nnyo ku mutima gwange oyo gwolaba Sipapa natuuzanga Sipapa nga nze ampuliriza nga tewali kyagaana ne mugamba taata kuba nze nali muyita taata Sipapa yakwata ekkubo n'akima ewa kitange nze tesajja buzi wa Sipapa nga abayimbi balala bw'okutte ekkubo nzize wa Sipapa ntudde mbuntudde busimanyanga nnize bampromoting no ebyange byaliko principles yamugamba taata jangu osisinkane taata wange anzaala naawe akuzaala obeere taata wange akuwa obuvunaanyizibwa Sipapa teyagaana Sipapa n'asituka najja ne tutuula ne taata wange ne buugiriziganya ng'abakulu era taata nankwaza era Sipapa yali taata n'olwaleero taata kati kyenkunnyonnyolako nti namutuuza wansi ne munnyonnyole ensolima ezitulimu ne mugamba no naŋŋamba yabimanyi kuba ye yali akimanyi yali mugezi yaŋŋamba nze nkimanyi ono mumanyi noono mumanyi noono mumanyi naye ono noono tobeesembereza ate nga bona bayimbi ensi ebamanyi naye sisobola kwogera mannya nze siri bufala nnyo nti nkere ku makyambu njogere ebyomunju n'amannya nga kube naye nga baalimu yali akuwuliza lwaki tewamugamba n'abagoba mu Sipapa ate kati oli ye mukulu olwedde bali abamwetoolodde kati sobola kuteeseza muntu kati tugeze saawa zino gwe kennyini olina omukyala nze ndi mukozi nsobola okuteeseza mukazi wo nga ndi mukozi ngamaje ekiri nsobola okuteeseza katugeze nti nze ndi mukozi nsobola okujja ne mbateeseza gwe n'omukyala wo tugamba bamu baali bakazi be ekyo kyensi ekimanyi Sipapa Serena Bata baali bantu be ni brown sugar bantu be waliwo ne bwe mutamanya oli musajja w'abakyala yagala okwagala si kibi naye kakati nze nakirabanga kijja kubaamu obuzibu kubanga nze nali professional nga neetaaga ekintu ekiri standard ekiri international kuba tetukolerera woba ogenda mu bulamu ng'okolerera obulamu tokolerera kintu kitono bannange tukkize tugane ffenna tukolerera kuba buki bulungi katojja kugenda mu kisaawe omutali goolo
oteebewa era namubuuza naye mbutufu nze nteebawa nangamba abala simanyi nawe oteeba kati bwe mwasayininga ng'empapula memorandum eno nga kiki ekibeera muba nga empapula zino baaziremesa zaali nze kambabulire nayitawo lwa mukisa nno nze katonda ajja ntambulirako tambudde n'abasajja bangi abakatonda bambeereramu ne bansabirako nze mbaddewo lwa katonda tewali temundaba okubeera wano ne mulowooza nze mbaddewo lwa katonda nina pasita bamita pasita Joseph Kamya oyo omusajja ambeeredde from kusukula kyokubira ddala wali ku ntobo twakava Ewa Sipapa ngamba saba mukama ajja kuyamba saba mukama ajja kuyamba era mukama gwensabye nze tewali mpapula kyali kisa katonda alondamu ku bantu nagamba nze n'okukola akakayimba kakateeteeyi kyali kisa gwovanga kubeera nga saawa zino omuntu apromotinga abantu basatu golimba kazibe mweba kupromotingira kikisoboka kiti twavayo ne tulaba abantu abamu kubagamba nti bakubeerako ku lusegere naawe kino ebikozesa wali okozesa ebintu bingi byebimu ku byakoze emabega ebiseera ebisinga oba tolabangako ku muntu tomanya mpisa ze na mbeera ze omuntu asobola okujja n'agamba nti bro oyogayo akola ki akola bw'ati naye ng'ajja sitabiwulidde muki nze nakulira mu ggeto ewaali enjaga ewaali abamalaaya naye saayindako saakola bwa malaaya saawa zino mwandibadde n'endabika yange mugiraba omuntu omunywa enjaga tabula okitegeera nze sinywangako ku njaga just waliwo emboozi gye bateekawo nga tojja bagana kati nze nga n'omuntu kyalowooza ovudde eri ogambye wagira Manchester United nsobola okulwanyisa oli wa Bebe Kulo wa Chameleone oli wa Bobi Wine osobola obalwanyisa oli ebantegeeraye tuba mu perspection kanko ekyokulabirako wempandiika mukago olaba mmeka nga tunudde ngamba gwe blood olaba mmeka nze ndaba mukaaga that is life obwo bwe bulamu Sipapa oyo akubira brown sugar wali okyaliyo nali navaayo bro nali byonna nabiyitiramu kabaka ne mugamba munna kubanga yali kabaka Sipapa ne muliramu ne mugamba kino tekijja kutuyamba wano na wano angamba naye omanyi embeera eno bweti ne bweti sooka oyiye wano nanzikiriza zisavayo nti nnyombi ne Sipapa ebyakuba nti mukiteekawo nti navaayo Sipapa nnyombi eno fetwavayo nga tuteeka era emmotoka ye eyanvu ng'entwala wennina okubeera kubanga mugamba nti mwanyi nafunyeyo akantu eyo wanjanda bano wali okubanga ekisookera ddala bwe twali tusula abayimbi bangi nga kyangu oli kati tolaba lwakuba nti mulinda bantu kufa ne mumanya ebituufu naye oli bamuwa obutwa kubeera batugambako bakutwalanga Mwanga nga bakufulumya Sipapa Entertainment bantwala ngani Mwanga byali bya misi nedda baaba ebyo biboozi omanyi kati mu music industry wabeerawo ebibooziboozi betulina okupropaganda ebibeeramu politics byonna kakati ebituufu tubitegeera tutya ng'omaze tukkirira eyakiyitamu nze navayo bulungi nnyo n'oyo Sipapa n'oyo ani Serena Bata yamperekera naye akwerekera mutima mulungi nga musanyufu kugambye yayanyiriza ne muzeeyi wange taata tusanyusa okulaba kuba yali amumanyi n'akubayo mukama waffe taata oli mulungi erere naye nga be bamu ku baali balwana so lyali ssanyu ly'eggufuluma nze lyali ssanyu naye nze nagamba yansindikirako n'ababaka by the way Serena Bata nze kino kankyogere olaba Serena Bata oyo nze namugamba Serena Bata nti saawa zino tulina tunulira Katonda totunulira bintu birala byonna Katonda yaggusa buli kimu balimbalimba abantu oba oyagala musajja omusabire Katonda ajja kumuyamba fenna bantu bakola ebi nibamanyi nti Katonda akola ki ayamba era buli omu ajja kujja aveeya kugambye waliwo osobola okuba nagamba nze neebaza sitaani yampadde omwana tumanye amazima namugambanga nti musajja wo musabire obumwagala ajja kubawo wadde alina abakazi bangi asobola okubaleka n'asigaza gwe kati oliro tya nti saawa ena yali mu kutunkana nsi namugamba yasindika n'ababaka n'agamba oyo kalufemasi waataaveeyo neyeetondera Sipapa talina wagenda ttuka ne mujjukiza ki ne mugamba ddala omuntu gwe yali atume kuba namugamba nti ddala oyo Katonda namugamba Serena Bata Katonda ayagala kwefuula Katonda nze sisobola kujajinga muntu bro kubanga manyi life tojajinga nga munno tomanyi bulamu bwayitamu bro nze wenkeera kumakya nenkujajinga mba nkoze bubi oba mu sizoni yo abantu batujajinga mu sizoni zaabwe olwokuba kujayo akamotoka gwe tokayina nakujajinga ali mu sizoni ye naye naawe olinda sizoni yo weetuuka olina okulaga omuntu ekituufu nti omuntu tajajingibwa olinga agamba nti Serena Bata yali awulira bubi ng'oli mu Sipapa Entertainment kati atulagala nkikweke nti Serena Bata yali awulira bubi gwe weewunye yatwala akayimba kamunnange
ayagala nakyo nkyogere baby ulimba ne original weeri we have the originals ne nali nvuddeyo ne mukuba sokoti yakatwala atya tukola oluyimba ne Bomba Music kubanga Bomba nkola naye era yakoze oluyimba olupya mwana wa kintu tukola oluyimba ne Bomba Music tumaze okukola oluyimba nga luwooma jjukira bwe tubeera ku studio tubeera ne bayimbi bannaffe ng'omuntu yandifunye obujja ku muganda bwe kuba kya buntu omuntu afuna obujja Serena Bata n'afuna obujja kayimba ng'alaba kawooma nze buladi nze singa nali njogedde ne mukama wange ne tukola kye twali tuteekeddwa okugamba naye nzikiriza nti byajjawo nsonga okuba nti bundiwe nti nina byenjise naye nkubuulire nalina omuliro nze nate oluyimba radio n'aluwulira n'akola leesu producer y'omu it is the same fula abamanyi music tachi yemu oli reggae dancehall on R&B ka reggae oyo leesu kiba kitegeeza yawuliriza oluyimba ebintu tosobola kubeera coincidence omuntu okuwulira ekintu nga kirina the feel yemu flow mukitegeera flow nga yemu the song ayimbye kateeteyi wayimbye ku leesu toteekawo bongaawo n'ogamba yino oli ayimbye kati nkubuulira kyentegeera muganda wange bali baafunanga obujja nga balaba nkola ebintu so nga tetulina kulwana so akayimba bwe wakakola nga ate mulimu under the same label oba same management yukira wali tewali manager mulala nasala eri kakati tosobola kuzaalira mwana mu myaka 8 nga yakolemu ozaalira ku 21 manager yasalawo manager yali tayagala manager mulala kuba sente ziyensawo ayagala managing gwe noli ajja kisobola kakati ne muntegezaako byekugambye ne mugati munna lwaki tukola bwe tuti bye nalimo mulisaamu nga olaba bajjefu bakola nga olaba baloja we bakola loja ina muyimbi omu yekka muswangize ina muyimbi omu kati ne kigaana lw'ensonga si buzibu bwe bano baali balwana oyo omwana muyaye omwana akulimba omwana biki kati nze nendabanga olutalo lunene olutalo lwotasobola kulwana ludduke blood ensobere bagiziika n'omulambo nze kuwulira Okay, kati kubyayitamu Serena Bata obiwulire ebiriwo omukulu Abitex bye yamutaddeko tuyinza muwa bubaka ki nze kyeninza okuwa Serena Bata nti adde eri Katonda yensabire adde eri Katonda wootadde eri Katonda muganda wange kyoyitamu kijja kujja kukiwulira Katonda is the overall mu ddiini yo mugyosabira Katonda yasooka biki byakola bitali byabwa Katonda kakati Serena Bata ekisooka munywa mwenge kuviira ddala Ewa Sipapa munywa mwenge banange twogere ku mazima alina oleka omwenge banano omuganda waffe tumukwate buki bulungi tetumwegobaako nti mubi naye omanyi omwenge kati ekimunywesa omwenge ekyo tulina okukimanya ne tumanya lwaki ne tumujjanjaba buki nasigala ng'atwala kariya ye maaso luno si lutalo tetulina sirikira kiwundu kimale kisamba eddagala okitegeera tulina okwogera mazima kati byebimu ku ebyo so mbadde nkugamba nti byebimu ku ebyo ebimuleetera obuzibu omanyi bw'omanya obuzibu bwo okitegeera odde manju n'ogamba buzibu bwange ki kati nze natule wansi ne ŋŋamba buzibu bwange buliwa ne mbumanya ensonga lwaki mundabako wano abasinga mwandibadde mwandaba nga ng'olusinda lusenywedde omwenge oba nga nfudde bameka abafudde abayimbi nga bafiiridde mu industry wano ne golowooza lwaki wendi golowooza lwaki wooli bro lwaki gwe wooli lwaki wooli waliwo ensonga ennene Katonda atuwa omukisa nagamba omwana ono kamuwa omukisa alina ekyamaanyi kyalina olina ekintu kyositudde gwe abantu kyolina okupresentinga endongo Katonda yagituwa era ojja kulaba baatagiwadde era nga bakomaawo yo njagala kubuuzaako nga tuva wa Serena ngisebo mbeera ki gye yakussaakoko ng'oli Ewa Sipapa n'ogamba kinzitooweredde omusajja nze sijja kulya tama Serena Bata yasooka kuba mulungi gyendi Serena Bata yanfumbiranga nga n'okunjoleza nedda nga wogamba nti kakati ekyo nkyogedde naye ng'asobola okukoleza nga wogamba kyaliiwo nti kankoleze kati kyengezako okunyonyola nti yalina omukwano nange ogw'amaanyi ng'akwetega si kuneetega twali baluganda wali ng'oli sisita wange kati nze nali mwana kati ng'oli alinga maama si papa ye taata ndooza munfunye si mu mbeera eyayoleza mutabanyi kankolezeko esaati yeeno wabula gwe kyana gwe tukusaaga kyemmanyi naawe osobola okubeera ne mukwano gw'omuwala n'akwolezaayo akagoye
abakuwemudde olwo ebintu kati ensi yakyuka tuli mu mbeera y'abazungu weyayoza yes kati nkuwadde example kakati ebyo byonna twalina omukwano ne problemu egirawa nti sitaani naye abeerawo walaba abantu abagenda otuuka ku bwanguzi ayingirawo kati ondowooza yatandikira okufuna embeera nti oba nti Sipapa njagala nnyo kubanga Sipapa yazanyanga music wange from morning up to evening bonga balwa kuwuliriza kati nga kibaluma so nga nze ayimba obuki obulungi bannange ekintu ekirungi tukisiimibwe naawe jangu neebuuzeeko tewanga okikola otya nti nkikola bwe nti okategeera ekisobola okuyisaawo embeera kati akayimba Serena Bata n'okamulekera bwoti nemuleka bomba yanyiiga bomba naata oluyimba mugamba bomba tolwana n'abantu just working okubeera success kambabulire baganda bange nammwe abaliwa engeri y'okkubamu mulabewo si kumulwanisa not to fight back is to work hard obeere successful mulabewo wakulaba ngaoli successful naye ajja kujja agambe muganda wange musonyiwa waba ategeera ajja kwetondera tolwananga na muntu okay yes tumaliriza musicale tubuulire abakwetaaga bakufuna batya era oyimiriddewa n'akayimba ako omwana waki yes ono bamuyita Kalfemas nannyini maloboozi ebisigadde ebigambo byaffe musobola obigattako nze bampita Kalfemas era nina management empya nja gibabuulira tujja gi unveilinga soon naye nga as a brand tukyakola nga partnership oluvannyuma tujja kuba manya ebisingako awo tumanye kiki kye Kalfemas atuusewa naye nga ssaawa zino wenjogerera twatadde dde oluyimba baluyita mwana wa kintu g'oli mwana wa kintu n'oli ali mwana wa kintu n'oli mwana wa kintu kino ekintu kyawamu tuli baana ba kintu it's a love song mulwagale subscribing Kalfemas ku YouTube TikTok tuluteekayo essaawa yonna tukyali mu arrangements kyemmanyi next week kigenda kuvuga emboka egenda kuvuga mu maloboozi sooka katuweeko akayimba kagamba nti kunoonyeza okuva nga nkyali muto kuba bunayira paka mukono ndi faani w'omukwano gw'omutima gwo yegwe gwe njagala tava ku musono olowooza nti oba ndikuleka n'omutima gwo ke kayimba so ojja gendayo olabe ekiddako tukaagale yamani disiki y'omugenzi ogirina ekintu ekyo kakinyonyole bwe nti mu nsi tulina abantu abafaanagana naye obuzibu bugirawa nti wemba nga ndabye omuntu nga tufaanaganye ng'oba namwewolako ebintu ebimu oba nga amaloboozi wevingire kubanga tuyigira ku bantu tukize ne radio alina gwe yatunulira nze kyemmanyi yatunulira jjajja Chaga okuba nti Chaga alina missions nga ye tetusobola mujajinga naye yatunulira Chaga radio yajayimba kyanifanya ku mazina ng'alimu normal voice ojjukira naye yalinayo kintu simanyi naye n'omwana wa kintu naye nga ekituufu kiri nti oli musajja waffe menta waffe nze mu appreciation nti wakabi atadde ekitafaali ku industry ya Uganda nze nali mu believingiramu ng'abalala bebabelivingira malala naye nze sinze radio am Kalfemas